Tuddeyoko mu baana tugende twebaza Katonda atuwa abaana atabalina asabe Katonda amuwa abaana ate buli omu musaba azaale abaana buli omuzaala abaana bw'obanga olina obusobozi abaana tubatwalanga bw'olaba ebimera teryamanyi kinaavaamu ki kirungi mwena muzaale mbeegayiridde buli alina obusobozi azaale abaana balungi nnyo era nze nammwe tulina examples nyingi ze tulaba ng'omuntu bw'aba alina obusobozi teyalisaanye kukoma kuzaala kubanga buli ddaala ly'otuukamu weetaaga abaana ojja n'otunuulira muzeeyi wammwe nga mmwe tutuuka mu myaka nze naawe nga tuzadde nga tulaba nina abaana 10 nina abaana meka naye ng'omwana nakugasa time esembayo tonnamuzaala maybe you don't know ate naddala abaana betera nnyo okwetaaga batera nnyo okubeera aba mu nsonyi okukyogera n'ekyekyo abaana abakulu bano betuzaala tubaagala nnyo era bamugaso nnyo gye tuli naye Katonda bw'aba akuwadde obuwangaazi bo bennyini baagala nnyo abato anaayagala muweereko ekyokulabirako ng'alina abaana Seekayisima jangu kale gwe jangu atatya biduduma ate ngenda kubuli ate ngamba sikubuli seeka mukibi saagala ndeete bizibu nkubuuze nti olina abaana bameka bali bana nali sigenda kikubuuza kati oyanukutyekikwogera yange byamulwatu byamusana saagala nze kukubuuza kyemmanyi ekireeta obuzibu kakati seeka mukibi olina emyaka emeka myaka ngenda kuweza 38 kati ogenda kuweza myaka 4 olina abaana bameka abaana bana bw'ogambye seeka mukibi abo abaana bo abakulu mu bulamu bwo obusembayo ebyetaago byo bayinza obutabusobola kubimiitinga nga balina ebyabwe bali bize abaana abo abakulu bw'otabeera musajja ayeetegekedde oyinza n'okulwala n'ova ku kitanda nga tebazze nga nabo bali bize saamuoyo bakola kubanga tebajja kuvaayo beebake mu ddwaliro ate nga be banoonye sente z'okujjanjaba kati baagala nnyo bano abato ne bwe baba weebali be banaaga duka ogenda eri mu ekisiroola bo bateza tizivuddeyo waliwo wano akata akali mu vaaka get my point nabo ke batuma musawo yazze musawo nadde mukubidde essimu mujjukize omugambe namugambye sawa 8 abeera awo naawe kookubira kati bali abakulu babeera bizi nga balina ebizibu byenkana n'ebibyo oli mulwadde gw'omuzeeyi n'omwana omukulu ali mu ddwaliro yazadde mukazi we bamulongoosezza siba kiri kati ogenda okweraba nga weetaaga nnyo buno obwana obuto nabali bwe bagenda okukozesa okutuma eddagala ewandegeya tanafuna buvunanyizibwa buli awo yes bali abakulu babeera n'obuvunanyizibwa sinakini nga bubamalawo ani atayagala mwana we asome ategeerekeke ojja musanga nga ye mwana we ye minisita talina budde ng'olwala n'owona n'okuwona nga tazze yategedde naye tazze naye atuma batoobe oba munfunye kyeŋŋamba olwala kati nze nnyina omukyala twamuziise wiiki ewedde alina abaana 8 bonna baliweeru omumubasada eyasoose okujja yazze nga tumaze 2 hours nga tumaze omuziika
abakulu bonna ambasada werimbo kati nga buno obuto bwe bumanyi n'ebigenda mu maaso nawe babuuza muzeeyi yasuza ati esente zatuuse nti zatuuse tuzirimu tuli bulungi ku akawunti tuli bulungi oli yalese kati buno era bw'otuukanga mu ddaala eyo nga bwoli wakuweereza sente tobalanga tobala tokola accountability ng'oli mu ddaala liweereza sente oweerezanga buweereza tobuuza bingi. Get my point? Kati abaana muzaale kituuka ekiseera ng'oyagala n'okulya enkoko nga weeri mu lujja nga teri mwana agigobera sira kino mutabani wanajja omukulu nga naye akaddiye erojja mugagoba enkoko bakusalire nga wetagawo buno omwana obuto obusobola okugoba enki bwosobola mudduka ogende wali mukatale omukazi ono talya nnyama genda ogula ebyennyanja nga waliwo akavubuka akasobola okolaki ati wabera n'abantu bakulu beerere baba tebakyasobola life eno so kyobola nti abazeeyi ate nga tulina problemu endala nti abaana bwe tumala okubazaala tetubazza mu bulamu ffe bwe twakuliramu kati abazadde abo abaana tebajja kuwa bazzukulu nga gwe bw'otagaba baana bo nabo tebajja kuwa baabwe oyagala obeere n'abaana bo toba tutewa jjajjaabwe kati naawe oli jjajja samwe abaana tebajja kwagala kuwa baana baabwe kati ogenda okwekanga nti wakoma okuzaala tolinaawo kye bayitaani mwana abatabani bo basomedde mu Kampala kitegeeza abaana baabwe balina kusomera Japan ne America era nze mmwe I urge you mmwe abakulidde mu Kampala omwana wo aba asomera Kampala iwe feria gwe wasomera mu Kampala n'omwana wasomera mu Kampala hari nze yasomera mu kyalo omwana wange wasomera mu Kampala obeerawo development adi gwasomedde mu Kampala omwana wo wasomera mu Kampala tola ndi feria. I'm telling you the truth. Kakagwa ali mu Kampala nga muwasomera omwana we alina kusomera walala naye nga gwe wasomera mu Kampala omwana wasomera ekitegeeza tokulaakulana kati nze yasomera mu kyalo omwana wange wasomera mu Kampala mba tukulaakulanye mukitegere kyeŋŋamba I understand nze yakulira mu nyumba y'essubi for example bwenzimbeyo ebbandi mbeera nkulaakulanye naye gwe era gwe bw'olaba nga kitaawo akyakusinga ensimbi iwe feria era mujja ne mukulanola nga kitaawo yalina ettaka gweolina poloti 5 ku 100 nga ye yalina ika 2-3-4 iwe eferia tata walina ennyumba mwenna mwe mukulidde gweta lwaki tokulako yakwagaliza kulakula n'omusingi naye akyakusinga. Don't you say that you are feria? Katola let me tell you omwana wa President Museveni bw'afuga Uganda ebeera feria agenda afuga America agenda afuga America nga Obama kitaawe afuze Uganda 40 years abali gwajja ofuga Uganda also 40 years mwera 80 years nga one family you go and rule America muntegerekese no kyenjagala nti nze njagala kubayigiriza nti gwe n'omwana wateeka okubeerawo ki okudda waggulu bw'obanga gwe wasomera Makerere omwana wo ate n'omuleeta okusomera Makerere iwe eferia taata wo tomulaze nti okulaakulanye wasomera Makerere taata wo yakuleeta Makerere gweabaana abo batwale mu Harvard. I'm telling you the truth. Gwe bw'obanga kitaawo yavuga gaali naawe ng'ovuga gaali tola nti oli feria taata wo bw'aba yavuga gaali gwevuga piki bazzukulu bo bavuga emmotoka abazzukulu abakulu bavuga ennyonyi naye ffe tetuvaawo we tuli bakuzaalira mu Kampala n'abaana naawe nobazaalira e Kampala nze ekyo nakigamba nze banzaalira wala kati abaana bwe mbazaalira wano mba ndeese development kati nabo balwane b'okuzaalira abaabwe mu America. I must put their challenge. Eyo kudda wansi namuseka wa alaikum salaam wa rahmatullah now
somesa naam nga ali kunzi zokutandikira kino ekisembye Ssekkadde mukadde wange yaŋŋamba ali ne mukyala wange naŋŋamba nazala first born wange nga emyaka 3 naŋŋamba oli failure muzeewo yagamba atya nazaala first born wange nga nina emyaka 3 nagamba nti oli failure naŋŋamba oli failure nemutunulira wendi nga mukazi ali awo nolabanga muzeeyi kutta akaana kange wendi mukamanyi kamulayi nensirikira wendi kati muzeeyi n'atandika okuntemaatema naŋŋamba ggwe nakuzaala nina emyaka 25 ng'ozadde oyinaaga 3 nakuzaala nga sipangisa ng'ozadde opangisa bane muwuliriza kati lwaki byenjogera mulowooza nti byange muwulire abasajja abakulu naamu sirikirira wendi naŋŋamba ekyasemba ekyasinga okunkutula todde ewange okundaba ng'oli ku bigere seeka wange nze mbyogedde kati ŋŋenda nfuna emmotoka LP kakolona 1010 LP ogwasooka kala namubuza emmotoka yeeruwa nemugamba yonaga waguze eki waguze emmotoka enkadde gwe naye kyenjagaddemu ebyo byonna byonna Ssekkadde obwavu bubi kumanya obwavu bubi ogedde ku kyokukula nga toyina baana naye nkiraba ku mukadde wange ffenna twali bize nga tukola naye nga babeera ku muzeeyi ku kitanda bazzukulu wallahi mukiraba kati kanzizeeko wali emabega wali woyogedde kubala ekisinga obulungi nina omwami bamuyita Justice yaŋŋamba okugula 5 ku 10 kwata miliyoni 2 ogenda ogula 5 ku 10 yaŋŋamba etaziguza abavubuka era abagoba asala amataka naye agamba omuvubuka wamugira n'agamba nti ayagala kugula 5 ku 10 tagikuwa agamba tomanyi kubala kwata sente zogende mukyalo eyo ogule ettaka oteekeko ebintu gokomewo ekyo baabo si kyembagamba bulijjo salamualaikum nze always I tell my children nti nawasa nyammwe nga n'emyaka 15 ennaku 2 mwe muli myaka 25 temunaba nakufuga njiibwa iwe failure anti nze noonyayo bwa failure mu issue gye tubeeramu oba kitegedde so kati ekintu ekyo nkibagamba nti issue y'abaana muzaale azilonga mulina obusobozi namuseko batugamba nti nze ng'omwana sisobola kubeera mugagga nga muzadde wange kitegeeza ki ekyo omwana tulina kusobola kukola ki kubeera mugagga okusinga muzaddewo kubanga by'olina bya muzadde kyekyo in the meaning gwe n'ebyolina muli bamaali kyekyo nga bwolani bwe mbeera omugagga mu Uganda sijja gagawala kusinga Uganda kubanga nze ndi muno poropati ya Uganda nebyenyina poropati yaki ya Uganda omuzadde toyinza gagawala kumusinga kubanga gwe nebyolina byonna muliki muli bibi ate ye byalina byonna si bibyo kati kitegeeza yalinayo n'ebirala kitegeeza bwabeera n'abaana babiri ebyoli bibye n'ebibyo bibye kati ate gwe ebyo si bya muganda wo kitegerekese kati omuzadde eva abeera waggulu naye ekyo tuliko ndi baganda bange abalina obusobozi please produce muzaale
muzaala abalina ate naddala mmwe abasomye mulina obuzibu mwe mumanyi ekitiibwa ky'okusoma ate mwe muzaala akatono kati ffe abatamanyi ekitiibwa kyakusoma nempulumula ebyana 100 n'okubisomesa nga nti kasita birya nobwe bitasoma kati sifaayo okusomesa naye mmwe abamanyi abasomye mu kirungi muzaale bwe muba mulina obusobozi allah bateeremu obwangu tugende mu maaso nga tugenda ku ky'omwana kyembagamba twatuuka ku bintu ebigamba nti waliwo ebintu bye muba mumanya nti abaana ku ssomero tebagenda kubisangayo mubazaale mubatwale ku masomero mumanye nti tebagenda kubisangayo wadde nga mwali agadde babikole ki babisangeyo olwaye ngenda kunokolayo kimu mbage nti njagala mbabuulire tewali mwana agenda kuyiga kwagala nsi ye ng'akiyigidde ku ssomero era nze neewuunya nnyo ne bwe liba ggwanga okukwata ensimbi ziriteeke mu puroguramu eyigiriza abaana okwagala ensi yaabwe nga bali ku masomero mugiyita patyani mugiyitani kaka simanyi nze sijja kyogerera nnyo engeri gye saasoma naye nga nyina obukakafu nti tewali mwana ayigira kwagala nsi ye mu ssomero ebbanga lye mmaze mu ssomero nga nsoma ebbanga lye mmaze mu ssomero nga nsomesa era njagala nkakase tewali mwana gwayiga kwagala kika kye ng'ayigidde ku ssomero oba mwana kwagala famire ye ng'ayigidde ku ssomero omwana yenna ayigira okwagala famire eggwanga eddiini ye ng'ayigira ku bakulu so si ku ssomero takisangayo sinakindi abaana baffe ku ssomero bayigirayo ku kyawansi zaabwe mbegayiridde mwe n'abazadde muyigirize abaana bammwe okwagala ensi yaabwe naye temusuubira nti bajja kiyigira mu masomero njagala nkubuulire bw'obeera olina mukyalawo ng'oyagala abaana bamuwe ekitiibwa toyinza kudda mu bantu n'omukuba n'omala n'obayigiriza nti baana bange muwanganye nnyamu ekitiibwa ng'ali mu maziga ntegerekese naawe omukyala bw'oyagala abaana bawe kitaabwe ekitiibwa toyinza kumuvuma mu maaso gaabwe n'omala n'obaga nti kitammwe mumuwanga ekitiibwa omuzadde yenna bw'oyagala abaana bawe kitaabwe ekitiibwa oba nnyaabwe ekitiibwa gwe kimuwe bo balabireko kitandikira mu bakulu kati n'okwagala ensi kitandikira mu bakulu toyinza kugamba mwana nti mwana gwe yagala ensi yo ng'alaba gwe omukulu togyagala gwe toyinza kuŋŋamba nze omwana nonderonde kasasiro musuule toyinza kuŋŋamba nze omwana njagala ensi yange ngirabirire bulungi nnyo ng'ate gwe wagibyemu essente n'ogenda ozitereka ebweru mu nsi etaliiyo ntegerekese bulungi nnyo teri headmaster ayinza kugamba abaana nti mwagale nnyo essomero lyammwe nti mwagale nnyo essomero lyammwe nga balaba yabbaliimu zazitwala kuzitunda nga yatunze genereeta y'essomero abakubiriza mwagale nnyo ki nga yatunze genereeta y'essomero n'atunda ebyalaabu ne bamukwata nga yatunda kompyuta z'essomero ng'akubiriza abaana muwagale nnyo essomero lyammwe kisoboka abaana balabira ku head teacher ng'ayagala nnyo essomero akedde atya alabirira nnyo ebintu by'essomero abikola atya ne balaba engeri gy'abifaako nabo ne bafuna omutima essomero tuteekwa okulyagala naye bwe balaba ng'omukulu alibba bubbi ate tolabanga ffe wano mu afirika bajalaga mwagala ensi zammwe ng'ate abakulu tebatulaze ni baagala ensi zaabwe mwagala ensi zammwe muweeyo si bwe kiri era ne bakubirizanga nga batukubirizanga mu covid tukole ki nga besente ze balina ebweru zimala eggwanga ate basaba ffe abaavu awo kyali badde nti wabaawo ekizibu omukulu ajjayo ensimbi ze naddukanya eki nga nange nfuna nti eggwanga nyina okulyagala nze bwe mbeera ewaka nga taata tagula mmere maama tanjoleza tayinza kuŋŋa nti oyagalanga nnyo famire yo
maama ng'oyingira saawa 8 toyinza kukubiriza baana bo nti mwana wange ofanga nnyo ku baana bo ng'oyingira 8 za kirova mu ndongo maama obawa ne valium beebake ogende mu ndongo bw'obukyanga mwana wange oyagalanga nnyo abaana bo tobalekangawo nga gwewavudde Dubai ku kyeyo watulekawo n'ogende Dubai ku kyeyo yes ensonga ezakutwala nga nze omwana mba sizikola ki mba sizimanya naye kyenjagala nkulage nti nze omwana mba obondaze nti famire si kikulu kubanga naawe wandekawo omusajja okalubirwa okugamba abaana bo nti temugobanga bakazi bammwe nga bobuulira banyaabwe tebaliiwo oba okalubirwa okugamba abaana bo nti baana bange temuzaalazaalanga baana bwe mutyo abataliiko banyaabwe nga gwokibuulirira naye tamanyi nnyina naawe tokyamanyi nnyina bwafaanana obulwa gaasa ebuulira omwana w'ekino kati abazadde mbeegayiridde temusuubira nti ku ssomero abaana bagenda kuyigayo okwagala eggwanga lyabwe no kubanga mwe abakulu temulaze baana kwagala ggwanga lyabwe bw'oba omuleeta ku ssomero ojja osuula ebikuta munywa minirowoota n'okasuka muki mu kkubo n'olya amenvu n'okasuka mu kkubo n'owooza mwagalanga nnyo ensi yammwe nga gw'ogikyafuwaza bw'otyo n'ojja gwe n'ovuma omusomesa ng'omwana alaba n'omugamba nti mwana wange oyagalanga nnyo ensi yo omusomesa yamuteekamu era gw'omuleetedde kyobola nti abaana nayo baba bakola nabo bakola ebintu bye tabatwalira ku ssomero omwana ayinza okwekalakaasa ng'ekimwekalakaasa bamumye TV okulaba World Cup naye nga bw'oli omutwala ku ssomero mwayita enamboole ne muyita nennakivubo n'omutwala ku ssomero eyo yayiganga oba wa naye bw'atuuka eyo teyeekalakaasa nti omusomesa teyazze yeekalakaasa nti baatumye omupiira era n'abasomesa omuzadde n'asaba ti abaana baffe lwaki temubawa ku mupiira ne balaba World Cup sibalaga nti omupiira kibi wabula mbategeeza nti abaana bakola bye batate kwanza omwana bwajja n'agaa tugenda kwekalakaasa tumaze weeks tusoma physics I can support siba kiri n'omwana agaa nti African nation egenda kugwako nga tulabyeko mupiira tugenda kwekalakaasa kati abaana tibeekalakaasa nti abatusoose siri yeekalakaasiza kubanga abafu baagudde beekalakaasa kubanga tebatuwadde mupiira tebatulaze TV naye nga wali omutwala ku ssomero wayita ku cinemas nyingi wali badde omukyamya mu sinema kati kyenjagala mbalage nti waliwo ebintu ebikulu nga biva ku ffe abakulu abaana nga tebagenda kubiyigira mu masomero kwagala nsi kwagala kikakye kwagala ggwanga lye kwagala pulezidenti we gwe bw'oba osiiba ovuma pulezidenti Museveni ewakaawo tosuubira nti omwana bw'anaafuluma mu kkubo ne bamubuuza nti pulezidenti w'omwani ga ki Museveni kubanga awulira taata ne maama muvumaani pulezidenti kati omwana akula nga talina gw'atya kuvuma kubanga ow'ebbeeyi bamuvuma ewaka so kakati bw'owulira ng'oyagala omwana wo ayiga okwagala ensi ye gw'omukulu ewaka sooka omulage nti oyagala enki ensi yo oyagala ekika kyo oyagala eggwanga lyo kubanga abaana baffe bonna beegomba abatuli waggulu naye nga babegomba ku abusinga nsi zaabwe gundi yabbye mugagga oyo mugezi yali esente zino nange sizireka kyobola nti abaana bakuliramu ebyo kyobola nti abaana baffe mu life yaabwe baagala kuteeba nange ninziteeba buli mwana ayagala kuva wansi nga manager kyobola nti abaana tamanya muntu kati ne bw'obuuza abaana nti ani yasooka okufuna vaccine ya covid teri mwana amumanyi naye babuuze nti after covid ne bw'obuuza sekampaji oyo nti after covid muzanyi ki yasooka okuteeba mu European muzitani Premier League amumanyi naye tamanyi yadiscoveringa vaccine yani kubanga bakulanga kyebalabera nga kyebaagala kati mbeegayiridde abazadde abaana tetubalaze mutima gwagala nsi zaabwe ffe tuzikyayi bw'oyimirira mu baana bo Uganda ogyogerera gyobera nti omuli munnakenya Uganda mbi nkyamu temuli magezi kwagamba n'ovumirira Uganda ng'ate oli muki munna Uganda kakati omwana ategeera nti taata ali kuki so kakati gwe sooka owa ekitiibwa bw'oyagala abaana bawe eggwanga lyabwe ekitiibwa sooka oliwo gwe kiki ekitiibwa
n'abaana bajja kukulabirako naye eno gye bajja mu masomero ffe eggwanga liba lyatamadde abasomesa tebatusasula tufuna sente ntono badirekita batuwa sente ntono buli kiseera tukukkuluma omwana talina bwana ayagalira ggwanga lye nga n'omusomesa amusomesa political education avuma pulezidenti aliko omusomesa nayimirira ku assembly n'avuma pulezidenti akolaki noganda omwana anayagala ensi ye no omwana akula yeekyaye ensi ye kati ate omwana omuto bwakyawa mu bukulu talyagala kibola nti olwaleero olutalo lwa Palestine ne Israeli terujja kugwa omupalestine yakwata omwana omuto n'amugulira akagaali oba ddole omwana bw'ayagala ennyo ddole akagaali ako n'akazanyisa ne kamuyingira ng'enkya taata akajjawo omwana azuuka akagaali kankaliwo ti Omuyisirayiri yakabbye omwana oyo mu bulamu bwe akula nga tayagala kye bayita muki kyobola ndi olutalo olwo teruyinza kuggwa teruyinza kuggwa babakyaya bato hadi naffe abaana bakulira ku masomero bonna nga bakyaya eggwanga olwo abasomesa bibogerera enki eggwanga kati tetuli bamativu fe abasomesa tetubeera bamativu kati siyinza kwogerera mwana birungi ku ggwanga kati erimu kimanyi nti bagenda kutuyigako kwagala ggwanga naye ngaekyali badde ekituufu abaana baali badde batuyigirako okwagala ki eggwanga lyabwe kuba ffe twali badde tukumaakuma abaana ffe tubeera nabo ennaku ennyingi era omwana bangi abaana abakyawa bazadde baabwe kubanga abasomesa boogedde ebikankana ku bazadde baabwe so abazadde mukimanye nti abaana ku masomero tebagenda kuyigayo kwagala ggwanga lyabwe neggwanga limanye nti wadde lisasudde sente litaddemu kampani litaddemu effort abaana bayige okwagala eggwanga tebagenda kuliyigirayo kuba buli musomesa ayogerera ggwanga bikola ki bikankana buli musomesa ayimiriraga eggwanga bbi gwe ne bwokola ekiro kati let me give an example ng'olowooza abasomesa tebakimanyi nti mu covid bwamala emyaka 2 nga basasulwa nga ffe tetukola abantu abasigadde nga bafuna esente olowooza kulwaki bakyerabidde ne beekalakaasa nkulaga kibayita omuntu kwegamba toyinza kubanga omaze 2 years ng'ogwe ofuna salareyo nga bw'ogimanyi ne wayita small period of time aleko nosala okwekalaza nga wali abantu bizinesi zaabwe zaafa mpaka today. You get my point? Kati oyiye muntu kachenjagala ekyo njigiriza gavumenti nti abantu abasomesa abo tebayinza kuyigiriza abaana kwagala ggwanga lyabwe kubanga omusomesa ero alinga muntu bw'omuwa emitwalo katola babaga milioni meka wallahi ne baziba wanga bamanya musobola 8 tola nabagamba nze nibaga nti nayogera ekigambo ne munsekera ni munchawa ninga chenjagala kitunga ngamanyi nti bajja zikola kye nindayira n'okulayira nti mujja kuddayo kusomera omusomesa nga tebaziba wadde. Because I'm a Ugandan, I know Ugandan, psychology wa Uganda mumanyi. Naye back to the point, nti abantu abo tebayinza ku nebe muwadde nebe mutawadde bonna teryayigiriza mwana kwagala ggwanga lye. Kubanga buli omwana aba weriri liba liteeka okukola ki? Okusingawo. Kati ate tuyiga bukyayi. Abasomesa temuyigiriza baana kukyawa ggwanga lyabwe. Tebajja litereza ate nga bali kyayi. Kitegedde baganda ba. So, government ekimanyi n'abazadde mukimanyi nti abaana mmwe muyina okubayigiriza okwagala eggwanga lyabwe bamaama ne bataata so sibaki sibasomesa omusomesa ojja n'osasula fees ye n'akugamba nti ye zaayagala zagula bisabika nti nze tuwampadde sente za bisabika muganda sasudde fees obukadde 2 nti tibinkwatako. You get my point? Ye ng'alaba ziri 2,000 z'ebisabika kyekiki gwate omuwoleza wakoze eki yera omuzadde busomesa bwomala okusasula fees alaba olinga atamuwadde kintu nga bwola naffe tubeera abato taata asasula esente za myezi 4 nga kuliko emmere kuliko uniform kuliko byonna naga agenda ku ssomero n'ogenda ng'okukkuluma maama n'akuwa 5 naga wallahi muzeeyi yatusindikanga ku ssomero nga talina katuwadde n'aka senga tiyali maama wange oyo saalisomye
maama atulisinga akuwaayo 5 maama 5 zakuwadde tezikumala lanki wadde sapa naye oli kumuzayo yakuwanga banka siripu n'akugulira emmere ey'emyezi emeka olaba ntalina kyakuwadde eva abali waggulu we tubalaba hali era ne bunaabawo obukadde obwo obunonga naye watuweredde obunoolooza bubasigaza mmeka kubanga mutuufu uganda okuwa omusomesa emiliyoni 4 otya nti kyekyeŋŋamba nti oli kyagamba baali tuwadde ezisingawa bulijjo baziba bulijjo basobola olaba abasobodde ozituwa nga tebakyawana musolo covid yabaze kati back to the point my dear abasomesa tebajja kuyigiriza baana kwagala ggwanga ate it is wrong abasomesa be baali badde empagi eyigiriza abaana okwagala eki naye tebasobola ekyo nkibabuulira abazadde mwenna ne gavumenti yonna ne sente zemuteekayo nti kusomesa abaana kwagala ggwanga ezo muzikolemu birala Secular church. It is wrong. Anti nkuyigiriza. Secular kitegeeza ekintu kyonna ekyawukana n'eddiini. Secular kitegeeza eky'obukafiiri. Secular kitegeeza ekintu ekiri against God. Simanyi nze bwenkimanyi mu literature mane mu literature bwenkimanyi anayina dictionary awo simanyi nze koga siri muyivu nnyo lecturer nze siri muyivu nze Ssekkadde ni wa P5 second term naye bwondeetera Secular kwata omuzindalo nze banange okusoma kwange kwa P5 second kyebayita Secular kati ate nga ffe tugamba maathi akwataganye naki na ddiini sayansi busiraamu ate bw'oŋŋamba nti Secular kitegeeza Seeka wakuba abasomesa Seeka bannange nabagamba nti abasomesa tebasoma nga bwe musuubira mujjukira statement yange nabagamba nti abaana abasomesa tebakola research emala nga gye baliteekeddwa kukola ki abasomesa tebasoma bitabo nga baliteekeddwa kukola ki kyenagamba saaga nti abasomesa tebasoma kati kankunnyonnyola akantu ako katambula almost platforms ezisinga bakateekayo simanyi kati Seeka omu n'agamba naye Seeka ono ye yasoma biriwa nze nga mpulira oyo era ekyo kiraga nti baseeka tebasoma era tebawuliriza Seeka yaga nti wa P5 second era ng'okyabuuza yasoma biriwa kogamba ekitegeeza is not a good listener komulala n'agamba munene oyo era naye musomesa kati bune kugamba nti naye Seeka ono agatta nnyo ebintu kwegamba omuntu omuzingamu bw'oti wakwata abasomesa n'obazingamu bw'oti nti abasomesa kwegamba tebongeddeeko ku bibasomesa era bwenzijukira bulungi wagamba nti omusomesa asomesa bw'akoppa eno bw'awandiika bw'amaliriza omwana n'amugamba gwe toyingira na kitabo akopye ebibuuzo byawadde omwana akopye ne ansa kati mu bano baseeka mulimu abasomesa Quran kweri essomero abamu bahifidhu kale
ne bagamba nti yes kyayogera kyandibaamuko nga ensonga naye azinga nnyo nakino kyeŋŋamba kino nenduletinga kyoyogedde olwaleero nti abasomesa tebakoze kyamaanyi kukola ki kwagazisa abaana ensi yaabwe omukulembeze waabwe ne kalica oba n'omulimu gwabwe olulimi era nsuubira nti n'ebyo byennyini era byoyogedde era bigenda kukola ki kimanyi bigenda tambula biyitawa mu bino ebyuma era bigenda kutambula kati nze wensabira kwekyo nti nga tonnaba kusaba kiri kye nayogera kituufu oba si kituufu kiri kye wayogera kale abasomesa basoma ebintu bingi nze mbadde awo tulina abaprofesa nga profesa mu physics waliwo yafa profesa Banda ku college ya physics wali naye nga ye nannyini bu handouts bwe tukozesa mu course units ezisinga naye era naye nga waliwo lwatuuka akatabo kakeke yawandiika ye yakawandiika naye era nga bwakola ebintu bye agenda atunulamu n'atereezaamu era lumu yatunyigira nnyo ng'alina bipurufu bingi nnyo nga akozeemu ensobi naye nga ffe kale ebiseera ebyo waliwo ebiseera bwe byatuuka nga tetubitegeera oluusi nga tulina kuddayo n'otuula wansi n'obisoma n'olyoka okola ki otegeera nze kyeŋŋamba nti abasomesa bakola ebintu bingi ebimu oluusi bibasukkako mu eyo embeera eyo n'ensobi mwe zijjira bane saagamba ko nti abasomesa bakola ensobi nagamba abasomesa tebasoma kimala okusinziira kye bali kubanga omusomesa is a source of the knowledge for the child siba kiri omusomesa omwana byonna byayina omwana tamanyi library omwana omutumu ye byonna source yonna agijja mwani kati omusomesa bw'abeera nga ye tali knowledgeable bulungi omwana ono talina kyajja kwegomba si bwe nagamba bwe wagamba naye obuzibu buliwa abamu kyabanyiiza era nina seeka mukwano gwange era naye kyamuluma nnyo era nengezaako omunnyonnyola kale nze nali nkuwagira nali kweshoni yange eryemu seeka wange kyenjogera kituufu oba nedda kati wali ompagira katoto nabadde nsaba nti nga bw'oli nti ebintu byoyogera bitambula ku mukutu ku platforms ezisinga waliwo n'endala ziryeyo za mukyalo eyo naye nga kwendi bwatuuka obuntu nkole ntya nga bw'ayogedde nkole ntya nti oba tolabisa nnyo kale yogera ku nsobi ne obagambe nekyokkola mulina ebizibu bisatu oli mutuufu seeka wange naye kamba buula ebizibu byammwe bisatu ekisookera ddala buli kyenkwatako mulaba nti ngenze wala ekizibu kyammwe temwambuulira wenteekwa koma sibo kiri ali muyanga nti ate ogenze wala towaŋŋambako nti komawa ekyo kimu ekyokubiri we muŋŋamba nti komaawo wamala kubanga wabaluma nze okutegeera okwange kugamba Katonda bwe yali akola amannyo gali fane ku bintu bingi naye amannyo omwana abwamweze emyezi 6 batera okumera amannyo 20 20 ye gatera okumera bwakula ni yeeyongerayo amannyo gonna nigawera 3 mwameka mu 3
myaka 6 bwakula ne yeeyongerayo myezi 6 bamera amanyu 40 gegaba gameredde mu bbanga eryo naye kyendiko nti erinnyo amanyo galina types meka tulina moral polymorals alconin nani sonsaries naye katonda bwe yali agatonda erinnyo lina parts 3 kuliko liriko limat kana akasemba wano waggulu then after limat waliyo kyetuyita kano kaliko phosphate mungi asobola okukagumya then akaddako kaliko phosphate mutono ziri mililita meka milimita 2 zokka waggulu then eno munda yewali ekinnya ekikuŋŋaaniramu obusuwa bwonna obufiidinga erinnyo lino obuki obulamu naye omusawo omutuufu bw'abajjanjaba erinnyo olw'okuba amanyi nti amannyo gakwataganye n'ekibuno ate naddala amannyo agali fane gegeno wansi amannyo ageno wansi gokka ge gamuvinga waggulu ekibuno eno waggulu jo eyowaggulu tetambula eyawono wansi naye buli lyonna liteebye mu linnaalyo era kyobala erimu bwe livaawo ng'eddala nalyo livaayo mu kibuno kubanga liba tirina we liteeba naye omusawo omutuufu bw'omugaa nti erinnyo linnuma wano nga ye akwata akayondoke ye atambula anoonya ng'akuba bw'atuuka walinga naye gwe oyinza ogenda ngoga nti wano wakuluma kumbe erikuluma liruwa liri sayidi eno kati maidiya nze kati nze nenoonyeza ewabaluma bwe mmala okufunawo ne mubuuka temuŋŋambangako nti wano we wakola ki kakati kubanga njogedde ku basomesa bakoze ki bulijjo bwe njogera ku balala nga ati bwe njogera ku balala nga batereera ng'ogenda okuba ati naye waliwo okuba nga babuuka kikimubuuka kitimwagala abantu bababuulire kati okugamba nti abasomesa tebasoma kimala ani kuffe ku basomako atakimanyi nti omusomesa agamba okukwata essuula ye nga tagimanyi waliwo ekirumanga ekyo nze ŋŋamba abasomesa nange kinnuma wallahi kinnuma omusomesa no my dear leave that omusomesa ajja n'akusanga nga gwe oli mu senior 3 osoma subjects meka 16 n'ogattako n'ezeddiini zonna ye nga ayinaemu ate tagimanye papers zonna amanyi paper 1 bwomamu paper 2 naye n'ayagala akukube byonna ofunemu AA bonna ne bayimirira okukuba nga bonna teri yafunako A wadde B ne bagalabiza abaana nga babakuba ye tasobola kusomesa 2 papers asomesaako emu naye n'agalamiza omwana amukube kubanga yagudde papers 2 ku papers 20. twagala otwetera wano omuntu nga yasoma ebintu ebyo abaana atukube nga amanyi byatukubira twagudde kimuge nagudde kyawo eseka abaana batuufu omusomesa waliwo omusomesa kuba ng'olaba nti oyo asaana akole ki twalina omusomesa amwyitanga AbduRahman Tahani sirabanga amufaanana ku nsi yali mu Suuriya naye ng'oli library etambula wallahi Mungu simanyi bwe yatonda musajja oli bw'ata ababa akubule n'agaago gundi yagamba bw'ati gundi oyo yagamba bw'ati weyegera mu bbanga eri yalina n'abaana 2 era bwe yafoona omwana ye yamusaali kwegamba ng'omutuuka n'omusaasira nga nti obona agenda kugwa eddalu ng'ate sometimes toga nti agenda kugwa eddalu ng'olabira ddala yakola ki nga ye muntu akubuulira nti omuntu agenda mu toilet emirundi 3 olunaku olusembayo alina kubanga agenze afulumiza obubi bwenkana gye
biologically bali mwebera engaragi kwegamba nga amanye ebintu byotasuubira nti omuntu abikola ki ng'ate bituufu ensoma gyasomamu ebitabo si ya bulijjo naye nga musajja mwivu naye ng'oli akwegombesa buli kyakubuuza nga yakitegeera ye yatuuka n'okugamba mu maaking ngamba Imam Muhammad University nti nze maakinga bwe omwana bwampa ansa emu n'agimpa bulungi manya obudde bwe bwamukutte n'atakola biri ye talina bubi kumuwa makisize ate oba kiri akitegedde bulungi olowooza ayinza tukutegera olwekino n'atakitegeera kati back to the point abasomesa batukubira ebintu nga bo tebabimanyi kati ng'oyo musomesa ye tayinza kusoma lupapula lwa Luwarabu atakuba omwana nti agudde nahawu mubuuza nahawu kiki kyengudde kati nga nze nkuba omwana nti yafunye bebe abazadde abakuba obwana nti ofuna atyo obuna ku makisi zonna n'ofuna nnya si bwe kiri yamukuba ng'afunye buna mu P7 kati nze atakola nkuba nti omwana nti P7 yamulemi nze niyannema kyagikola kati back to the point omuntu oyanguyibwa nnyo okusomesa economics ng'oli mugagga formula z'osomesa zijja kuba zitegeeza was applying even on yourself naye gwe okusomesa economics ng'essaati egudde eyiruse engatto yo eyiruse obasomesa bonna kola bwoti you will save kati abasomesa ba economics bonna n'aba entrepreneurship mwaswala mu covid kugamanga bye wasomesa byonna osomesa entrepreneurship naye gwe bukyosomesa entrepreneurship tofunanga yina kantu kakuba chapati kati back to the point nze ekizibu kyammwe ndindabirwamu yammwe mbalaga nti muyina obujonjo kati nimwagala munjase enkyanaana balaga nti muyina obujonjo somesa economics nga mutuufu ofaanana ki economics naye gwosomesa kamoto okulabirako gwosomesa Luwarabu for example osomesa nahawu naye omusomesa mwogwirwa inna nahawu jamilu inna nahawu jamil kwekago tosobola nti inna nahawa jamil naye ate gwosomesa Luwarabu naye mu luki nga mwokubira embogo namusekawa twetwabaddeko ne discussion ere waka eyo ngoyo gyaleese wa mu family tulinamu abasomesa tulinamu omusawo omu yeyawukanye nabo discussion yatutte essaawa nga 6 ndowooza nga waliwo okusika omuguwa kyekyo kyenyi kyewagamba nti abasomesa tebasoma kimala kati ono omusawo n'agamba nti kituufu mmwe timukola risaaki emala abasomesa kati maama n'amubuuza nti gwe nga wakagira wano nga sinalabye wasomye ogamba nti bakola risaaki ekola ki emala ono omwana n'amugamba nti nze naakawadde wano naze walaba saasomye naye mwenzijidde ennaku nga ngenda okujja wano namala kuyitamu mu bitabo n'abuuza bano abalala bonna abanyinaze nabuuza nti ani yayisizzaako amaaso mu kitabo nga tiwali kati nze nimbagamba nti ebiseera ebisinga nze kyendowooza ku ffenna abali wano mu famire abasinga twasoma ebintu nga situbyagala wabula olw'embeera yatusindiikiriza nitusoma tusobole okufuna survive exactly era woolabira ekyo baana bangi bwasoma wamalira wakola pepesembe buli subject gyamala ekitabo akireka muti mumuzikiti mubirakamu wano wetubisanga oba kiraba so kakati mbegayiridde the right thing is wakireka mu office era wojagalira kati tukwate abali wano tukolemu fekefeka twogera amazima tuli mu mwezi gwa Dhulhijja ani kuffe tukyali mu nnaku ezisala twogera amazima abaakagula ebitabo omwaka guno bawanika emikono nga yagulako ekitabo ekiki ekyokusoma njagala kusoma
saagala mwana ali mu silibasi nti yaguze kya ssomero university yagala ekitabo abaamaliriza okusoma nti mpulira ndakinga kitabo kya history wa South Africa oyo nina ekitabo kyenjagala n'akigula saagala aguze kya mwana njagala muntu yamaliriza okusoma aguze ekitabo kikye wiringire nti njagala kusoma njagala muntu agenze mu library n'agula ekitabo kakati bali bameka the number eri wano yenkanaki mukirabye namusekawa naye enkola nagenda okulaba nga sente ze nali nfulumya ku bitabo ate kati nsobola bidownloading nga nefuna sites nga zabwereere ebitabo bye bimu nembifuna nga sikyetaaga kufulumya sente ziri kati sebo mbanki abalibwa mu bagula kubeera ebitabo bye nali njagala kati nsobola bifuna nga sisataddeyo sente ziri 8,000 10,000 alistoka awo nga kati seetaaga seeka wange oli mutuufu nnyo abantu kati erikubo balikozesa naye nkakasa naawe okimanyi bulungi nnyo alina ekitabo textbook asinga alina essimu ekyo kyo tuwali kukola ki siba kiri nze mbuuza agenze n'akola kiri kyewakolanga kubanga ekyo kiringa let me give you an example bantu ffenna abali wano oyinza okusanga nga oyinza okubuuza omuntu n'osaala nti gwani nga lwebakubyeko essimu contact bagibidde muli kati n'ogula essimu empya ye ng'akyalina ennamba yo kati ye n'akuba n'etaleeta linnya n'omubuuza gwani bwagenda okugamba n'owulira nga oswadde nga ye mwannyoko obanga ye kitaawo obanga ye maama wo kituufu oba nedda kakati tuddeyo eri nti ne bwe tunaleeta tekinologi estowalinga amasimu muno aziwandiisa asigala akoze eki weebulira yukop siba kiri kakati ezo na backup ezo na za tekinologi nti tekinologi wali watuuka ekiseera nga tagenda kuyamba wotuuse tiwali intaneti wotuuse tiwali network gyowa bintu bingi nnyo okubanga weetaga hadi kakati let me give you an example ekyo kyogedde kituufu you can get those books ngachi kati nze wenajja okusaba nga njagala kweyazika kitabo ngompako kati nze atalina mobile mane phone olaba nti toyina bwoyinza kunyamba ekyo kyeŋŋamba ambuuza kati kati awo wembuuza nti abagula hard copies how many batono baani abasoma kati ekitabo ekipya ng'oli mu kusoma nze nja kyembuuza kirala muleke kundaivatinga mwembuuza kyemwagala awo buli omu ajja kuba asomye naye kyenjagala tutuukeko tukkiriziganye nti tetusoma kimala ekyo simanyi nti waliwo akikola ki akiwakanya aba awangalira mu ddinaayo tetusoma kimala naye nga kyatusomesa atugamba tusobola kuintegratinga tutya entrepreneurial skills mu legal realm kati nga tana kutandika waliwo yaze n'ababuuza ekibuuzo nti ono sidiiru atalinyako ku klasi y'amateeka atandika gyo tusomesa n'akiwulira naye weyatandisa okusooka kyeyasookeddeko n'aseka n'okuseka era n'abuuza ekibuuzo ky'obuuzizza kati nti nno mu bannabanaku ba lawyers saawa zino ani yaguzeyo ku ebitabo bya IT okusoma okubanga IT amutegeera bulungi kubanga tensi gyegenda emisalo gyonna biki ensasula zonna kuba buli kimu is a way to go n'abuuza ekibuuzo ekyo kandi nabagamba nti ye akakasa nti ayinza okuba ebitabo byasomye nga biri mu business law bisinga abaloya basomye
kati yali priyambo ye n'atandika kati mu kutandika n'abagamba nti nina kirategeso basomesa naye okusinza byombuuza nkivuddeko ebere question and answer session mumbuuze ebibuuzo mwemba bubuuza mwemba mbiddamu ng'atudde bulungi asaze nako waati n'atandika okusomesa naye kugamba ng'asomesa ebyamateeka nga alaganga we tusobola okuintegratinga entrepreneur skills for lawyers mu legal room eno naye n'alaba nti how you can client omufuna otya osobola otya omumanaginga osobola otya omucontaininga kuba n'asomesa ebintu naye nga batinyadde basuubira okuba nti asobola okubanda kulaki nti abimanyi so kati baseeka you are right musoma naye ekikulu kyabyonna tukkirize tetusomye kimala kati seeka saagamba nti wabula buli omu akkiriza nti tetusomye kimala kati kyemwanyigira kubabuulira naye wajahadu biha mukiwakanya wastaiqanatha anfusum naye ng'emyoyo gyammwe mumanyi Ssekkadde kyayegera naye sijja kumalayo aya kyeggukirako nti dhuluman wa uluwa nga munjaza amaanyi okwobula ekituufu n'okwokulwa nti yanze nasoma kwakya nyooma si nyooma kusoma wabula ngamba tetusomye kikola ki kimala kamuwabulemu ngoni migration ebibuzo ebibuuzibwamu kiringa ogamba nti hadithi bagisoma yaggwa naye babuuzamu ebibuuzo nti obifunamu ki lwaki nabbi yagyo akamubuuzayo kino kakati gweobadde okisuubira nti naleeta ekifaananyi kyammwe nga nkireetera kuli nnyo naye ndeesa erinnyo nimulabirira nti kubanga mwenna mwali mugenzeeko mu ddwaliro nga babakebera amaki oliwagwa n'omukwata n'emikono si bwe kiri n'amanya nti obulwadde buli wano naye wazzenga oga wano wannuma gamba abantu ku luno bagenda mu malwaliro nnyo nga balwadde amanyo naye nga stress kuba stress bwe bulwadde obusinga okulumya amanyo mu covid abantu bagenda nnyo mu malwaliro olw'amanyo naye nga stress kubanga nga emisiwa giri gye mbagambye egifiiringa brain tekyagiwa bulungi nga bwe nabaga nti obwongo bwaffe abaavu tebudduka nga bwabaki kakati by then olw'okuba nti obwongo bw'abantu bwali staaka nga tebukyafiidinga bulungi naavu zaki z'amanyo amanyo ni galuma abantu olwa stress ako ne bwaba naakajjamu naye nze amazima nga babuulidde nti please ekisomwa si tekimala ng'abantu baali badde batusuubira n'abaana bennyini betusomesa omwana akusuubira okuba nga ogenze mu kibiina nga weetengeredde era omwana wamu nga teachers ze tabuuza with what with books teachers ze gwe source of the knowledge n'okubanga you are not the source of the knowledge you are a reader obikula read paragraph 4 nogenda ku 5 nojoyina ekitabo kino gwe seeka agenze n'olupapula ku kutuba senga omuyayi yakubyeko ensawo abantu tebaali sadde jama ekyo kyennyini waliwo omukyala mukulu nnyo asomesa luzungu n'agamba naye omusajja ono kati nze nsomesa luzungu comprehension isobola ogikwasa mu mutwe byonna nengisoma mu mutwe ate oba abantu bakwata kulana enamba namwe muleke mutuveeko comprehension tuveeko abantu bakwata kulana enamba era baleeta ebyusa ebintu nga ekibuuzo ansi ogenda kuyiiya buyiiya kati nga olabe ebyo byaki ebya comprehension egundi ani comprehensive wandiika tugeze kyentegeeza nti omusomesa bw'oba ogenda kusomesa nairo english course nga baleetamu paragraph mukisani genda nawe ng'ogikutte mu mutwe why not
anti abayizi obutazikwata fe abasomesa tetuzikwata ishu si bibuuzo baganda bange munfune bulungi teri kufa ateegomba musomesa nga yeetengeredde ekyo taliyo nga yeetengeredde ekisookeredde attracting omwana yeegomba nti I wish I'm the one awandula material bwendi naye okubeera nga nayuwa ebuku mu maaso g'abaana bakasalemu naye nga mbabuulidde yiwa another book olwo niweebuuza ku lwaki nze omuzadde saagenze walimu alisitooka ningula ekitabo ekyo nenkiwa omwana niyeesomera n'okubanga naawe tica yiwa ebuku kyebabudde babamme sente saagala munzija mu bigambo bingi naye baganda ba kyenjogera mukikoze eki mukitegedde obeera bulungi nnyo kulamuwaaka ffe tetugamba nti omwana akulaminge nga tategeera twagala omuntu nga byombirira abirina baganda bange omuntu alina knowledge ye Imam Shafi bambuuza what is the knowledge n'abaga nti knowledge yeyo gy'owuga nayo mu kidiba. When you go to the swimming pool, no guam, what you have that we call knowledge. Ebitabo bino biseka babita library. Knowledge yeyo gy'owuga nayo ekitegeeza you have the knowledge. Muyigiriza abaana okubanga beesigamira mu kwata okwata muntu okulungi si buli omuntu nti anaakwata naye as a teacher ndaga nti obitegedde bulungi nnyo era wemulaga nti nammwe mudiscouraginga cram work ng'ate mu implementinga cram work mutugamba don't cram understand naye ate ne mutujjako ebitabo okay mutuwe ebitabo mu exams Kuramu kwata nga tutegedde okumemorize nga kikulu nga tobitegeera byoyiwa nga totegedde nga tobimanyi ne memorization nkulu twagala memorizing batamanyi byasoma kye bitegeeza memorization kati kulamu yakayali kulamu memorization ku mwana akwata Qur'an tumwagala mu tafsiri tetumutwala nko kusomera taige tafsiri okulamika kukwata nga tayinza na kisoma ngati nsoma suratul kauthar tajimanyi omwana mutandika ati inna atainaka nalyo kategera de inna atainaka chobolani mwe musanga abaana ni mbewunya ngo mugatandikira wano ngoddeno naddene ne abamwe omwana musomera ko kitundu no memorization nkulu nnyo ku baana nkulu nnyo ku bantu ffenna obwongo tubuwagale abaana basobole okulowooza bakumanye nti bikoleka naye okusomesa abaana nga nawe olina ebitabo 100 oleese ebitabo wano era mu bintu mangano nenseka ningakambi baleetere kaka abasomesa tetusomye kimala kyogenda okumanya okuva n'olwaleero abasingo kino nange banansonyiwa abasomesa okukyogera abaana bonna abagezi mu class abookya tebakola busomesa obusomesa bugenda mu bayizi ababadde ab'ekiboggwe musirike nze njogera nze njogera kyendabyeko mu masomero abaana bonna abookya abakulembera babagamba kola bwayinginiya dokita basawo balooya ebyo bye baba batajetinga teri mwana akulembera mu class nga tajetinga kubeera musomesa kakati abaana abo abayiseeko subjects ezimu endala nazigwa abo bwe batyo abo be batera okugenda mu busomesa kati ebyokumemorizinga abantu abali mu busomesa tebabikola ki naye ate ekirungi kyabwe nze kyembaagalako olw'okuba nabo bamanyi challenges eziri mu kukola ki mu kutegeera bw'aba asomesa nnyonnyola kuba yamanyi nti naye bikaluba naye kati abantu nga ggwe sibaba balungi kuba bamayita ebintu byangu buli anti kyenkugamba abaana abageze nnyo era bwe twabanga mu class fe nga tusoma oba olina kyoyagala tulina omwana waffe gwe twasomako naye yali mugezi nnyo
naye abaana nga bambagenda najja tugeze kubalanga oyo bakiki oyinajja nagamba nkoleramu mu nnamba eno ayina omwana gwayita mu klasi yali wa wakatikati awo era musomesa kati gyali wa wakatikati eyo kati ngaamuyita ngagamba gwe gundi jangu okolera ono kubala ow'ekito naye olinga n'abaana bennyini bamwagala nnyo kubanga yakuwa obudde kuba naye bimutawaanya okukola ki okutegeera ti ngaakuwa obudde obikunnyonnyola kuba amanyi obuzibu obuli mu bitegeera naye ono omugezi talina budde we yalowooza ogenda bitegeera nga ye bwakola ki kusazaako obusaza bikulemye okutegeera gwe gundi jangu onnyonnyola ono nze bino byemugamba bimulemye okutegeera kati obusomesa kyolina okumanya sebo ekisooka abali mu busomesa si be baabanga abagezi ennyo mu klasi ekyokubiri kyekyo ffe kituyambye nti basobola okutwala obudde obuwerako okunnyonnyola singa abaana bakasazo be baali bagenda mu busomesa bo bandibadde bayitako obuyisa abaana abanafu bandisigadde emabega kubanga bandibadde balowooza buli omu alina kutegeererawo nga ki nga bo bwe bategeera kati sebo ebyokuraminga tebigenda kusoboka mu busomesa abaliyo obwo obwongo tebabulina. Assalamu alaikum. Ingiriya jangu wano. La ilaha illallah. Sekatoli muzibu nnyo. Mulaba nti musomesa ogamba kinyabo. Ezo obusomesa. Qualification nti agenda government ena kwekoma nti twetaaga abasawo 30 abamu n'abanga yafunye qualification naye n'afailing ogenda ate osinga n'obusobozi talina wa private n'agenda ku busomesa ate nga mugezi era nga bw'osuubira ekyo nakyo kinoonyerezeeko ofuna okumanya. So mu nsonga eyo ku bantu nga Sheyi babadde ayogerako for example oyinza okuba tiwafuna mukisa kubafunako okusomesako indeed they are the best teachers najja mu mutwe nga byasomesa abijja mu mutwe nga bitegeerekeka n'abijja ano n'abizza wali mu kusoma kwange nafunako omukisa nti namuyinako yali musomesa wa economics nga muyita Lusoke Hamis by then ffe twasomeranga economics alinga owetteekako ekyo si twatwakolanga subject nnya naye nga amusomesa mu stream eno nemweri nga bwe yasomesezza eno ate nga ategeerekeka bulungi nga talina wadde ekitabo mu HSC yonna. So bw'ogamba nti bonna bakuraminga ate tebabitegeera ate bakibogwe nsaba onoonyereza okumanya kubanga okunoonya okumanya tteeka era kyongolaba wamana gange tebanoonyereza kikola ki naye kyewuunyisa gwe bajja kubunaananga kyempitidde omusajja ono baganda bange nze nkimanyi nti abasomesa bategeera nnyo era nze enkola eyange saali bagambye kusoma nga nkimanyi nti tebabitegeera. So siyinza kudda ku mukyala gwemanyi nti bamugjamu n'abaana ne musaba omwana Ssekkadde nange kansooke njogere nga nze nkwise kubuuza omanyi kyenkubuuza nze nina kwise kwogera byange nze namwise kumubuuza buuza tuwulire oyagala gwosa okwogera ebyo nze nkubuuza ebyange jangu wano omusajja ono sembera wano kwata omuzindaalo gwo ono ingiriya mulamba nze akimanyi nakoma ku kubala kwa empty set era musayanzi nkoma ku living thing andi nani ebyombi manyi omulembe gwa Amini yaleetanga abasomesa n'abamisiri baaliyo bangi siba kiri kati nze omusomesa asomesa Qur'ani yali muyindi Muhammad Hafiz Isa agendako ne muyindi ne mulambula ne malayo wiiki ewuwe tolaba nti naye ate Qur'ani nagisomera mu P5 mali emyezi 6 nkwata Qur'ani si nyangu nayo sekawa omusajja ono yaŋŋamba ekyo omanyi omusajja ono wallahi muzibu alina ekigambo kyeyaŋŋamba oba abantu besayansi bemanyi temwemanyi
aba artist mwemanyi era mwemanyi nti ono wa art nange ndi wa art, you know each other. Namwe aba science mwemanyi temwemanyi njogedde ekikyamu nga tugenda wa lawyer oba njogedde ekikyamu buli omu abaye akola ki. Engini yono yambuuza ekibuuzo ayinza okuba yakyogera nga tamanyi nti ambuuza kiki kibuuzo. Kirabika nga ndabira wesiteekwa kubeera. Yambuuza ku lwaki obwongo bwo budduka nnyo. Kweganga alinga agamba tebusaanye kukola ki. Tajjukira ndooza nti yambuuza ekibuuzo nga naye ng'alaba nti obwongo bwange buteeka kubeera ddaalo olw'ensonga ndooza abasomesa eddiini abantu balina endowooza nti balina kubeera ki. Era omuntu era nze nzijukira bwe nali naakajja wano nga bwe mbasomesa olulimi bwe luwabako ne ŋŋendako example endala mulabira ddala mba nkoze bida ng'era nga musiriikirira mulabe empabirawa nagguka gye ndaze si bwe kiri. Ku lwaki wambuuza ekibuuzo ekyo oba tojjukira nolwaki olw'ensonga bbiri. Esooka ogiwadde nti bwe tulowooza ne Uganda tulowooza wagatta ebibi ebibiri. Ebiseera ebyo nakubuliza ekibuuzo ekyo kakasa ndabika nali nakatandika okujja mu ddalasa eno naye nga nina gyenva obusiraamu nze bwe nali mmanyi nga bwa either olina kubeera muwalimu oba olina kubeera wa secular nga togatta byombi olw'enkula bakadde baffe gye batukuzaamu. Bakadde baffe baakolanga ekigambo kwegamba bo baalondangamu omwana omu n'agenda n'asoma eddiini era nga bo bagamba nti oyo bamusaddaase nga naffe batutuuza ne bagamba munnammwe oyo mumuyambanga temumulekereranga nga ne muddaama abeeramu kubanga yaba muki musaddaake. Kati abaasomanga eddiini nga bo tubasaasira bakusaasira nga bo kwegamba ne bakadde baabwe abasindise bamanya nti oyo mwana wange musaddaase bakozesanga olulimi lwakusaddaaka nga nze alhamdulillah nasaddaakayo. Kati nga ne bali be basaddaase bwe batutunuulira ate ffe batulaba nga tuli ba mu jahannamu era nga bo batulaba nti ffe byaffe bya ku duniya wano byakaseera buseera naye wa Mungu tetukola ki. Kati obwo bwe buwalimu bwe twajja tumanyi. Kati gwe n'ogattako ekibi ekyokubiri ekyokubeera omusomesa nga tukulaba mu ssomero lya primary ate n'obusomesa bw'e Uganda bwagala okufaananako obuwalimu bw'e Uganda. Ekigambo Ssekamukibi kyayogedde si kifu nnyo. Nze nina abantu babiri bavubuka basomesa, omu yali wa arts omulala yali wa sciences, bonna twasoma mu ssomero ki. Nali wa mukisa nti essomero mwe nasomeranga nga bw'ofuna obusomesa ku gavumenti ng'oswala paka olwaleero bakyabasekerera nti abo baagwa. Era abavubuka abo babiri baali bagezi nnyo nga tusoma naye Mungu n'abagerera ne babasomesa. Ebintu bigenda okudda ku UNEB nga omanyi omwana abadde asinga banne bugenda okudda nga ababadde asinga bagenzi basawo bayinginiya balooya nga yasibidde mu buki ne bagezaako n'okuddayo okutuula senior 6 naye nga bali ku gavumenti bagaye mukoze bulungi tugenda baweerera naye nga baagala kudda mu senior 6 bafune bye baagala. Omwe essaawa eno obusomesa era yamaliriza abudduseemu n'addayo n'asoma pharmacy. Kuga yasomesa n'asomesa naye nga bw'asomesa bwe yeeweerera paka lwe yaddayo n'akola pharmacy ne yeeyambulula ekikwa ky'obusomesa. Omulala ayina essomero lyakulembera kwegamba olw'okuba abasomesa baali bamumanyi nga muyizi mugezi n'agezaako headmaster n'amugaana toddamu ne bamugumyagumya nti bw'ona omala okusoma tujja kuyamba. Era bwe yamala okusoma abasomesa baali beekozeemu omulimu nga batandiseewo essomero lyabwe ne bamuwa ye headmaster mu ssomero eryo naye nga kugamba
aswala omusajja oyo yali mu mwaka gwa seekoona ateeka okuba mumanyi aswala ne bwabeera mu banne kugamba tayala lwakubeera muki omwaka gwaffe twatuula abaana bawera 248 mu kujjuza koosi ez'okukola emakerere wano tewali mwana n'omu ku 248 yasaba busomesa nga first choice saakirabako mu mwaka gwange n'ogwatuli waggulu kugamba ng'abamu abasomesa baabazanga naye gwe ng'oli munafu nnyo ojja kumisinga gavumenti otufiirize jjayo biri loteekawo busomesa nga bataayize naye nga tekyewuunyisa lwaki kifaanana bwe kityo olw'embeera ffenna gye tumanya eri mu ggwanga olwaleero abasomesa bali mu kwekalakaasa lwa nsonga yaki tuli mu nsi nti okusoma kwaffe kukyali kwakusa ekitusomya abasinga obungi kuffe kunoonya ssente kyekyamazima era abaana bye baba babuuza kosi kyefuna n'abazadde okitegeera kati motivating factor etusindika mu profession ez'enjawulo kulowooza nti profession ezo zisasula nnyo okusinga zinnaazo oba okiraba kaakati ekisookera ddala mu mbeera y'obusomesa omuntu yenna ayingira obusomesa ng'agenze kunoonyayo ssente aba atandikidde wafu ne bwe zibaayo motivating factor bweba ya ssente kiringa okugaa nti omuwalimu agenze mu buwalimu nga niya ye yagaa nti bufuna ngende nfune wengaggawalira abeera atandikidde wakyamu n'obusomesa bwe bufaanana kati olw'okuba essente y'ekisomesa tesikiriza abagwayo kyamazima nga seeka mukibi bwayogedde batera gwayo bugwi nga ebirala biganye okujjako abagenda mu busomesa nga beeyagalidde ndowooza hajja tebadagezaako okwogera be batera okuva mu masomero agatayisa nnyo baana naddala nga gali bweru wa Kampala agataliimu competition mungi kuganga essomero erijja bo omwana kasitaafuna ku gavumenti bakitimba ne mu bipande fe abamu twayitira mu masomero ng'abotodde era bamwogerako kugaba mukoza omwana bamuwadde ku gavumenti kakati abo bamanyi okujja bambi ne bayingira obusomesa nga babwagala okitegeera bambi kateeka okugendako kubanga obusomesa bwe Uganda Allah asaasira abasomesa b'e Uganda abawejjana kubanga eduniya tebadde friendly nnyo gye bali tebayisiza bulungi kijja kuba kibi nnyo mungo babonereza emirundi ebiri kakati bwe tutyo bwe tufaanana mu busomesa bw'e Uganda kyekyamazima era bwe batuukayo mu busomesa awo nze sijja gamba nga seeka mu kibi nti be batali bagezi asobola okubeera mu ssomero gye yavanga yali omugezi mu baaliyo najja era nga ddala kituufu musajja mugezi n'asomesa abaana naye bw'ojja ku levels ate endala nga makerere eno abaana be batera okuteeka mu busomesa bw'emakerere be babetera okuba nga be basinze bannaabwe simanyi oba ekyo bakyetegereza ng'oleeta ensonga zo abasinze bannaabwe ku ddaala lino erya yunivasite be batera okusigaza basomese kakati simanyi awo notugaa nti abo nabo era nabo tebabitegeera pointi yaabwe ebeera ebuze naye nga mu bufunze ekireeta ekyo ekizibu kyoyogera nti mu busomesa tugwayo obugwi nga tetugenderedde obusomesa tebusikiriza obwe Uganda omuwali museeka gwayogerako njagala kulowooza nti institution mwe yali akolera yali emusasula ekigwanidde nga yeegombesa nga n'abaana basomesa beegomba okubeera nga ye naye wano abayizi batono nnyo abeegomba okubeera nga abasomesa baabwe anti omusomesa tumusuubira okuba nga institution mwali emugulira ebitabo kubanga omusomesa abeera resource ya institution alinga musambi wa mupiira bwowulira omusajja omusambi w'omupiira value ye ebeera mu kitongole kati n'omusomesa institution emukozesa yalibadde emuyambako okufuna ebiki ebyo byonna kuba gyakoma okukuguka gyakoma okusitula institution mwali naye ebyo biri ideal tetubirina ne institution nazo za busubuzi era olaba kati amasomero g'e Uganda agatutumuse nnyo purely gali ku business okitegeera amasomero saagala kumenya mannya g'amasomero naye nga amasomero ddala gemuwulira gajja n'amaanyi gakolebwa basuubuzi kugamba ne bwe kiba kyetaaga okusaddaaka ku kusomesa nga we balina okuyitira okufuna essente
bajja kuzifuna oba kubba bibuuzo bajja kubikoppa tebafaayo omwana ategeddwa batagedegedde ka staafu n'akabonero ku nkomerero akabonero abo kabayambeko okuyingiza abaki abapya okusoma kwaffe e Uganda. Simanyi oba kubuna ne kugenda mu nsi endala, of course sisuubira nti kituufu bali abasajja betukoppa abazungu nekyate bo balina entegeera gye bategeeramu okusoma ey'enjawulo kwaffe okukyali e Uganda. Nina example gye ntera obba wano ffe twabeereranga e Makerere nkakasa n'abayizi b'e Makerere abali wano bakijulira mu faculty mwe nali eya technology nga batuwa essente buli mwaka twaziyitanga faculty allowance. Sente ezo baazituwanga nga za research kitegeera ni sente ezo bw'otuuza kugamba twalina endowooza simanyi butuufu waayo waliwo mukama wange yansomesanga wano naye taliiwo kanjogere ffe gye twabeeranga mu ssomero nga tulina entegeera egamba saafuna mukisa gukakasoba yali ntuufu oba teyali nti abazungu abazireeta sente ezo batuwa nnyingi okusinga kuzitutuukako kati nga tulina entegeera nti bakama baffe abasomesa basooka ne bakuunyuulako ezaabwe balansi naffe ne bamutuwa naffe ne tumulya nagula TV oli nagula essimu tetwalaba ku ssente ya faculty allowance egenze mu research naye nga zatutuukangako. Kakati nze nekindeetera endowooza egamba nti tuli baavu nnyo tetunnatuuka na kusoma fane esente z'okusoma zitusanga tuli bayala ng'okulya kikira okusoma tugaa tusooke tutaasa obulamu okusoma tunaakulaba ddi emyaka gyonna ena gye namala e Makerere ng'esente ezo zijja era alhamdulillah nze zampisa nnyo ku siraatwa seeka wange janguwa baganda bange baseeka abasomye eddiini be bano kakati ono ogumwogera naye yatwala pemu siwe kiri yatwala ki baseeka abasomye eddiini temubatwala nti bonna basekkadde. Tulina chance nti tekyali masomero gasomesa kimu. Omwana asomera e Bugembe ng'asoma Oluzungu n'asoma n'Oluki n'asoma ebiraali zombiri bbiri n'asoma ewa bonna wo basomera Naggalama wa masomero basoma bimeka. Mwana wo yaba ayagadde okulondawo kyakola ki kakati okutuuka eri waggulu n'atwala obwa seeka nga mwe mukyogera bino aba avudde eno ng'abimanyi. Kibula nze ngamba nti empty yo ngimanyi ne living thing and nani kibula nti ate bwe ngimanyi ennyo nga mmwe munyiiga nti sisaanye gimanya ngimanyi nnyo kubanga yo nagitegeera mu primary. Kati bamaseeka nabo baasoma ate baba balina eddaala ly'amaanyi okusinga kubanga ye aba amanyi bibiri nga g'omanyiiko kiki hadi nze mmanyi empty set nimanya ne kishimi sarda burqatil yar onfuna hati omwana asomye eka empty set nga tamanyi burqatil yar yo mukola ki singa. Kati bamaseeka mmwe mwezze emabega mulina kinene nnyo abalala kye batakola ki kye batalina se ndowooza obuzibu buli mu kudrivinga knowledge nga engineer wagambye ebiseera ebisinga tusoma knowledge eno kugijja mu wallet kuzimbya wallet kati obuzibu bubeera mu bantu bano era nakibuuzaako kanso ne muganda nayo yinayo baloya bamanyi abaavu nanga nti bayinza okuba si baavu ku level y'obutabula kyakulya naye gye bali nga naŋŋamba nti ye ayina baamanyi ayina gundi gye yaŋŋamba naŋŋamba nga mu famire omusomesa yabasinga ssente kati ndowooza obuzibu buli awo obwavu abaali babusomesangako n'obutya bwoleeta ssente ng'okozesa knowledge wasoma waavanga obuzibu obwo. So kakati ishu teri kusoma wasoma ki ssente kirala n'okuzikola kirala bateriko sega ntokola ssente n'okuzikulaakulanya kirala. Nze ndi wa P5 second term naye ndya ninywa namuseka wange kitandikira ddala
masomero nti bwebaba bawa abasomesa bano emirimu tebafaayo nabo kimala nti omuntu omulimu ng'omuwadde gwe kuyisaawo kikyo nti olinawo muki omusomesa asomesa ekyo naye nga mu actual sense kitofuddeyo nawe kimala kulaba ono akwalifyinga okuba nti subject eno agisomesa abaana banagiyita kati nze situnulidde nnyo basomesa nga bo ntunulidde nti ne bannanyini kale environment nga woyotera okwogera nti society tunulidde society yonna nti naffe tetufuddeyo kimala nti tugenda ne tuwa abaana baffe nti twagala kale babeere badokita naye ddala dokita kimala asobola okujjanjaba omuntu kuba waliwo ne badokita si basomesa bokka o ne badokita ng'omuwo ozize omutwe gwe ogukuluma nagamba musuwa gwa kigere gwe gukoze eki gwe guliko obuzibu so tetufuddeyo kimala nze mukulaba okwange generally nti nanyini masomero mufeeyo okwo mutuyambe nti fe ababaleetera abaana ddala bwe batubaleetedde bafuddeyo nabo ekimala endowooza yange okwongereza ku nsonga z'abaganda bange lwaki ekigambibwa nti abasomesa tebasoma kimala omwana adamu yenna yatondebwa mu gayaavu era yensonga lwaki obusiraamu bwajja nga buvumirira obugayaavu kugamba ayinamu nnekya eyo nga olaba nti ayinamu nnekya y'obulyazaamaanya omwana adamu yatondebwa ayina nnekya ey'obugayaavu bw'omuleka okwebaka asobola okwebakira ddala nga bw'olaba allah watugaa nti omwana adamu yatondebwa alimu obulyazaamaanya era waaba taliiko kimukomeka butakola bulyazaamaanya abukola ne yecca paka ng'alabye nti waliwo era omusajja yakyogerako ng'ayogera nti teriyo kye bayita absolute freedom mu nsi tekisoboka kubaawo kubanga ensi eba egenda kuggwawo njagala kuddayo olw'okuba nti obudde bugenze ekigambo muganda ffe kyayogeddeko nzi kyatuukako ku yunivasite ezimu gye tusomera e saudi nti baatuuka ne bateekawo ku yunivasite emu kyansala najja n'asooka najjamu bamuzeeyi abaali bakooye okusoma ebitabo nga mutuufu embeera n'abavubuka abaaliwo babawo omwaka simanyi nabuuzako makeere oba sisitimu yano nga buli myaka ena omuntu bamuwamu omwaka gumu esaudi bwe kibeera bagezesa na tafarruku ng'ebeera yakusoma ya risaaki naye profesa omu yali twali tuwandiika risaaki omu nagaana okuteekako alifu eraga nti gyebayita ustadh doktur kubanga profesa mu luwalabu alina kubeera ustadh doktur kati omuyizi awandika akagambo doktur kokka namugaa gwe alifu yange eyo embeera gye yampisaamu natandikanga okusoma saawa 3 ez'ekiro paka 3 zakumakya nga nonya alifu kati togizanyirako giwandiike ngaowandiika erinnya lyange nenagamba okay mbadde ensaaga actually yava okujja ku university okujja mu saidi ya hadith yasooka kusuulawo ng'agamba mutuufu nali mu busawo nga ntandise omwaka ogusooka nendaba seka kyabadde atugamba bamuyita Kasim Tawashi naga nendaba nga omutima gwange ngenda kutebenkera nnyo nga nsomesa hadithi za Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era naga abantu banneegayira nnyo nti obwongo obulina obwobusawo nenvaayo kyenjagadde nti bateekawo embeera naye abantu oluusi ne batagikozesa singa abeera bagitaddewo kati fe obuzibu bwaffe nga yinginiya waagambye otuuka ku ssomero nga n'emmere gy'oli obuli tekuwa maanyi kugenda mu kiraasi otandika okwogera n'abayizi ng'oluusi n'aluusi azitandisa okukola ki olw'okuba bakwadde ebijanjalo waliwo n'obutalirako ddala kati ndowooza waliwo n'obuzibu obwo nti ekisooka kali kyaffe ey'okusoma nafu teriiwo nga bwagambye kuba era manyiyo abayizi abafirika bangi kwaffe naffe ku yunivasite batuwa ssente ez'ebitabo naye osanga nga abafirika bangi nga ssente wazikwata azibalamu birala emotoka tagigula olwedde ewaabwe afuddeyo ewaabwe nga netaata we yakazimba ennyumba nga naye kimanyi bw'atazigatte kuzigula poloti ayinza okuwangala nga n'opangisa nawo bukalwa kati nga ssente nezigula ebitabo
kwa ogenda biteeka wango pangisa rumu emu Ssekkadde kwa kati anyway ze sikiwagira era nze oluusi ngamba bannange nti sente zebakuwa ezagala okunukkiriza akadde aka buli mwaka ogule ebitabo zikwate kale ezo zokka zoba ogulamu ebitabo ziri esigadde zoba otiteekanye ebyetaaga ebirala so nga maliriza nti university yatuuka neteekawo negamba omuntu atafulumye nga research papers ziwera bwe ziti mu myaka bwe giti oba atafulumyayo research paper emu mu mwaka omulamba tugenda mutolako points zijja muleeta okubeera nga contract ye oba kubanga bagala kujjawo mbeera ya gundi pension naga nti contract ye tuba tugenda gisazaamu olw'okuba nti talina kyayongera ku knowledge mu department mwali so kati ndowooza obuzibu buva buli comprehensive buli shamil okuviira ddala wansi paka waggulu naye basajja mu namuyinginiye jangu otubuulire tusomese alaikum salam lwakuba nti olwaleero oyogera ku basomesa naye ensonga eyitibwa reading culture tebeera mu ssomero of course essomero lisobola otuyambako gizimba naye eva waka nze siri musajja musomi nnyo wa bitabo naye ngezaako ne bwe ntunuulira okwagala kw'okusoma okwo gye kwava kuva nga ndi mwana muto nga ndi muto ddala ntandikiriza butandikiriza okugatta ennyukuta ng'awaka kwega twebakira ku bitabo nga maama atusomera n'atusomera kati stories ne zitandika otukwata obwongo era okuva olwo ndoza ntera nnyo okutawaanya abantu ne bwaba tali mu field yange ne mubuuza ku bintu ddala ebiri mu field gye kuba nze nsoma ngezaako okusoma okusukka obusobozi bwange naye abantu abasinga abali wano abazadde bameka abatwala obuvunaanyizibwa oga nti kansomere ku mwana wange oba ono kamwagazisa okusoma kuba ekyo kitera kuva waka okusoma is a culture nga bwolaba nti abaana mubayigiriza empisa ne mubayigiriza obuntu bulamu ne mubayigiriza kati ewaka maka ge tuvaamu abazadde abali wano bonna singa mu kifo ky'okubuuza ani yaguza ekitabo babuuzizza nti ani yali atuddeko n'omwana we n'amusomera kuba waliwo obutabo bwe twasoma ffe nga tuli zinindula omunaku nketa mu bizinga bwali nga butabo bwa Luganda naye nabusoma sinaba nakuyingira ssomero mu P1 era nze mu subject ezampoomeranga ennyo mu primary reading ye subject gye nafunamu 10 ekyerere twagisuulanga mu P3 paka mu P3 nagifunamu 9 baleeta ekigambo nga kiri kwaya ne banga kisome ne kinnema kyekigambo kyokka ekyannema okusoma ng'omwana kwaya kubanga spelling y'ekigambo kwaya tekwataganye na ne wano bw'oyimirira ku mulyango awo n'ogamba abantu nti kiwandiika abo bayinza okusigala wano kati naye ekyannyamba mu ekyo nti nava waka ng'okusoma ate nno ng'omukazi yatusomesanga ye yali teyasoma naye ng'asoma nnyo obutabo bw'Oluganda kati ng'atusomeza story nekwata omubaliro oyo yasoma ng'enkya gw'omujjukiza twakomye wano ng'era asooka babuuza twakomyewa twayogedde kiku kino ono yakomyewa kugamba obwongo bwo n'abuzimba mu comprehension ng'omwana n'oyagala ky'okola kati buli lwe twasanganga subjects ezo nga zakusoma nze nga sizisoma era be nasomanga nabo paka mu secondary wonna English literature kugamba naye ng'omusingi gwava waka kati ekiyitibwa reading culture ekitawaanya abasomesa balabika nnyo nga kibatawaanya olw'ensonga nti bo bayimiridde mu profession ezimbirwako ebirala byonna be batutegeerera ne bwabeera medicine biology gwe bakusomesa ate okuba nga ali up to date akusobozesa okugenda okusoma obusawo bakusomesa biology nga gwe bakyakusomesa wa 1920 tojja kubeera musawo mulungi kati obumogo bwabwe butukosa nnyo ensonga lwaki bwatiikirira nnyo naye nga reading culture bweba efudde mu profession yonna osanga ebizibu naye nga ate eva waka teva mu masomero of course essomero lisobola okuyambako naye ng'eteeka okuba nga wakajja eri abantu abasinga kati abalina culture eyo olwaleero bagamba nti tuli mu July wakasoma ebitabo bimeka era omwaka guba gutandika agamba omwaka guno njagala nsoma ebitabo 124 najja nga yeebala kakati first quarter eweddeko n'akasoma ebitabo bwe biti
second quote eweddeko nakasoma ebitabo biti naye tetuli basomi reading culture teriiwe Uganda tetugirina sina bitabo byokka ne bwe gaba mawulire kubanga amawulire nago kati gadiba information gadibira ku okitegeero yo muwe 12,000 azigulamu amawulire agenda n'azigulamu obit nagaga ngende ngangaya naye nga amawulire agayiseka agezezaako enya ayimirira ku kkubo n'asoma emitwe najalaga ekiri mu mawulire olwaleero kuga the country is dead tetuli basomi tetuli fefe nnyini ng'abantu tetuli basomi talina kyakola ne bwabeera n'essimu ng'eriko data era omusanga asoma birala anoonyamu bintu kugabya tetusoma culture yonfu tetuli kati ndooza mulaba abasomesa okusoma okwo kukwatagana ne economic status y'omuntu kubanga nze kuba akafaananyi omuntu asula buli omu ne mukyala we nga balina tv agenda kujjawo atuula asomere kabalaza byakola byonna abikolerawa kulwaki kyotegeeza mu nyumba y'omulumu eyo tatuula nanti okusoma kwetaaga concentration kyotegeeza byakola mu nyumba wonno waka gwokimanyi nti nga tagiina eyo giyise naki konsani bw'aba tagirina tazaala okuzaala ngaazaala atagirina abikola okuba kukola butakiwa priority ekitone gyekiri naye omusomesa ye gyasomesa abaana bategeera nnyo ebyo kirala tactics yes kirala nnyo nze nalabako omusomesa omu bamuyita Ssekkadde ng'ayingira oyayingiranga essomero ng'ayingira mu geeti bwatyo nga tasitagenda na mu staafu ng'asibira mu kiraasi talina kyakute talina ki naye nga mubina okuba n'emiswawala ng'olina okwokesa ebitabo ng'olujja ng'atandikirawo nga kizibu nnyo nnyo kuba n'abeera mu kiraasi okuvaamu omu ng'agudde nga bonna abasinga bayita ate nga ebisa ebisinga teyafokasinganga nnyo naku bino byeyasomesezza ennyo wano ngayinza okubuuza ku muzikiti kuliko amadinisa ameka naye nga muli eri ku muholo naye ku muzikiti mbadde musomera emyaka 10 emyaka 2 kuliko amadinisa ameka oyo Seeka nalaba omu kati singa nti oli ayinza okuba nga ayina ekitone nga ye bw'asomesa abaana bategeera nnyo n'okusinga kuba yali yatugaa wa P5 nga basinga n'aba diploma ng'asinga n'owa degree ate tugambye nti oli nti ate yasomesanga kilaasi emu nali mu senior 2 ng'asomesa senior 2 senior 3 senior 4 paka senior 6 okuva ku senior 2 paka senior 6 ng'azisomesa ng'ali talina kitabo kati ngai yasomesanga ki kati ngai nti oli ayinza okumusomesa ng'alina ekitone nga mutuufu ojjaga mu musomesa okukola research agikole naye nga mutuufu ajja kujja mu kiraasi atwale essaawa za fees oba essaawa nnama ng'abaana tebategedde ng'ekyo kitone takirina nga ne bw'anaasoma n'asoma tugasigala era omwana agamba mutuufu Seeka ye anziriddemu naye era sibitegedde waliyo basobola okutegeeza kubanga buli omu okutegeeza kwe kuyina abantu okusobola okutegeeza era abasaikologi balina engeri gye bakiyitamu ti omuntu wabeera omugezi ennyo agenda nalaba walabu ayizoga omugaa nti wallah ma fahimti sitegedde naga kaifu ma fahimti otandika otya obutategeera kajawe gyebali ngakubuuza soko mbulire nga sinnakuddamu soko mbulire oyinza otya okuba nga tutegedde buzibu ki kati nga gyali so naye ate oluusi ogenda omumusanga nga wali omu field lwakuba kati ffe omusomesa tumuleeta netumukozesa ekyo kyokka kyokka kyeyajjirako netutala birala bye tusobola mumukozesaamu kati weweera obuzibu nti naffe tetutwala budde kutegeera abasomesa baffe ab'essomero n'abawalimu bennyini wajja kuleeta omuwalimu nga tulinamu
munasonyo kikozesa nakikopa oli awandika scientist for hire nga waliyo omuwalimu for hire nga bwasomesa owulira nga wotegedde naye nga byotegedde byebeera bwe bityo nga information gyakuwadde just akuziza mbuza ate simababanyi nga waliyo bamaseeka nga ajja kujja abyogere nga webaka n'okwebaka naye nga buli kyakugambye peeni webeewandiika ejja kuggwamu so ndowooza kiva kubeera tumanye ani gwe tulina okukozesaawa ku mbaga ani alina okusomesa mu ddalasa ani alina okujja kiyinza otuyamba mu mbeera eyo batuyinza okufuna omusomesa nga ye wakukaabya bantu nga bagumbe babeerawo omusomesa nga wakusaba sente kati mbayina nga ye wakusaba sente siwakiri mbadde mujasatu yajjawo bukadde asatu onfuna era ngaoyo bamupangisa nga bagenda kukolaki ne basaba ne katinga oyo ono ate abitegeera awo tasobolawo kakati buli omu alina wakolaki nze nalina omusomesa atonda musaza atenga Ahmad Ashusha ye yawandiisanga emikono ebiri okugamba awandiisa kono neddyo era ng'ayimirira wakati bwati ku lubaawo n'awandiika n'ava eno teyeeyongerayo guno ogukome ng'akwata ng'akolaki nga toyinza kwawula handwriting eyaddyo neyaki ekono naye yayambalanga gloves nga tokwata ku mikono gyange ne bwaba akutolera salaamu aleikum nga nti riziki y'abaana bange yonna eri muno togireetera bacterias nga takwata bantu mu ngalo era nga ayambala gloves yenga musomesa wa handwriting naye nga omusajja yasomesanga kubala ne handwriting naye nga riziki y'abaana bange yaga nti buli lwengenda mu ssomero lyonna balina kumpa kusomesa handwriting okubala walibeerayo abalala naye handwriting teryakolaki yawandiikanga nasinga kompyuta okuwandika obulungi kakati baga to the point buli omu alina katonda kyeyamuwa ekyo kyo katonda bwatyo so era nsobola nze nsaagala muge nti oba abasomesa twateeka okutegeera oba kino nze I don't think ndi waliwo ibaada gye njagala okusinga okusomesa teriyo ne bwompa hijja olwaleero nti genda ku Sande tojja anti kwega buli omu alina tola ne ibaada katonda yazitutonderanga teriemu waliyo okusiiba waliyo okusaala sunna waliyo omuntu nga yasobola okusaddaaka miliyoni naye bwomugamba tusaalaira akabiri ekiro alabira ddala nga lusozi ate nga waliyo omuntu ng'asobola okusaala ng'asula asaala naye mugesiiba olunaku olwa sunna ng'enjala lunaku lulamba ndabuseka yagamba nti singa okusiiba kwali kusasula ogina gyogenda nosasula naye tasiibye wadde lunaku kati nno oyo muleke nze nyina mukwano gwange lamanzaane bweba ebulayo ewiiki asala kilo 5 olwokutya wallahi kabonere akandaga nti lamanzaane ekoze eki asala kilo 5 n'omusanga ebitogi bimwambadde olw'okutya enjala y'omulamanzaane okirabye katonda bw'atyo buli kyola ibaada y'obusiraamu nnungi buli omu katonda yamwanguyiza naye waliwo asobola enoonamu kaka toyinza kubula field gy'ogyamu mu busiraamu buli omu alina waafunira enki kati omugaso wakwongera nenkubuulire ewasinga n'onyiiga ti ewasinga weewano salaamu aleikum